musanyusa okulaba olekeddwako omusajja gwensinga obunene tenawanala bafuna mukisa kubuuza ku haji kukolere wano kati kuba oyinza obutakufuna kala kambata abakulembeze mwenna mwe bali kujja omwana oyo mutwale waayo Mike wali his excellence agenda kutongoza eddwaliro ekyo kyakukwata mwana microphone tugiwereza Sebo Mr. President tusanyusa okulabako eno mu Kawempe North Constituency nga toli wamu ne tiimu lukubita tiimu enkambwe tiimu ey'amaanyi erimu Secretary General erimu Leader of Opposition mukama wange tuli basanyufu nnyo okulabako olunaku lwaleero si lwa bulijjo Sebo kyova olabeera naawe atali civilian yeggwali wano ng'omugenyi omukulu mukama wange nkusaba otwale omukisa guno ogulewo wano Sebo osale akaguwa kano ebirala tunaabyogera Sebo nga tukomyewo oluvannyuma lw'okusala Sebo tunaalambula mundaawo weewaawo Sebo mu linnya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu mu linnya ly'omubaka waffe Elias Nalukola mu linnya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yaffe. So, kakati ze mwembani okolola mukunga njagala ompe akadagala kasira Kitaina side effects yonna naso bawa of course this is just to introduce the place so tulibasanyufu nnyo then jakongera obayisaamu tulabe ku departments endala because one ku reception so Genibo bewayise some of the robots think him expendable and take an eye for granted. Sebo Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, mukama wange ndabye ngoze n'abakulembeze bange abalala okuli Leader of Opposition bwe tutuuleyo mu Parliament. Omukulu Joel Ssenyonyi Honorable ate ndabye ne Secretary General ow'ekibiina kyaffe Naggwano nengedde ne member omulala wa NEC muganda wange Nubian Lee Alhaji ndabye member wa Parliament nanyawo oluuyi luli okweyongerayo waliyo meya wa Kawempe meya ajeyagaliza Honorable Kayemya abalungi bannamawulire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange omukulembeze kansooke kwebalama nkunyumizeeko ekyaliwo nga siriiwo mba ndi eyo Sebo Buwarabu nga baŋŋamba nti omulamuzi wa kuno gwe bayita Namanya awadde ensala ey'amankyolo
n'awakanya endaba y'abantu n'okwagala kwabwe abannakawempe North Constituency. N'agamba awo mbu Nalukoola ave mu Parliament mbuwaddemu wabeerewo okulonda. Mukama wange NUP ensalawo gye yasalawo y'amaanyi nnyo. Twafuuka musota guli mu ntamu. Bw'ogukuba ojja kwasa entamu. Bw'ogulekamu tojja kufuna w'ofumbira. Nyabula singa omulamuzi oyo yajja wano eWambogo n'aweerawo ensala. Ne balyoka bamukuba olwogoolo. Ne bamutegeeza nti ebyo by'osaze bya manchoolo. Era mukama wange nze saafunamu kutya wadde n'akatono. Ebyo ebyayogerwa kyalinga akamyu bwe kafuuyira oluwa nga kalufuuyira empologoma. Teyinza kwenyeenya namu wadde. Era omutontomi najja atontoma n'agamba nti abalonda Nalukoola bakyali balamu. Ne bwe tuba baakukaddamu era tusobola obbafufuggaza nabo ne beewuunya. Era nze neewuunya mwannyina w'akayiikuuzi. Alowooza mbu asobola ffe otutiisatiisa. Kale nze nkubuulira mwannyina w'Awalumbe ne bw'agenda ng'aleekaana amazima tasobola tulemesa kuwoomerwa ttooke lyaffe. Ffe abaatulonda baatulonda. Yeffe abeeno yeffe bannyini nsonga. Ate ng'ekikulu ekinene ennyo yeffe ab'NUP. Mr. President kankubuulira amazima NUP yafufuggaza. Yeffe abagamba teri agamba. Mr. President eyo mbadde nkututteyo butwazi kaako kampwanki. Naye ng'ensonga enkulu NUP kye kibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okukolera Munnayuganda ave mu mbeera ey'okuluma obujiji agende mu kwesiima. Yeffe abalina enguudo zammwe. Yeffe abalina enguudo z'eggaali y'omukka. Yeffe abalina eggaali z'omukka zino ze bayita train. Yeffe abalina obujjanjabi bw'eggwanga lino. Yeffe abalina amazzi amayonjo. Yeffe abalina ebyenjigiriza eby'ensonga NUP gye mbagamba. Yeffe abalina ebyenfuna eby'ensonga ebigenda okuleetera omwana w'omuntu okuva mu bwavu agende mu mbeera ennungi. Yeffe abalina enteekateeka y'abavubuka empoomu egenda okubawa obukugu basobole okwetandikirangawo emirimu bave mu buyinike obw'okusabirizanga nnamukadde abalimbalimba. Ogamba otya bannakawempe abasukka mu 20,000 nti n'emiruka gino omwenda mb'ogenda okugamba mb'obaleetedde miliyoni 10 mumuluka nga kawempe wano guno otuwa otya miliyoni 10 ate nga nazo otulimbalimba tezirina we zirabika. Ababbi bonge be basooka ozitwala. NUP teyagala bukenuzi, teyagala bubbi. Bannange njagala obbagamba olwaleero tutandise mu mbeera entonotono mu busobozi bwaffe obwo obutono nga n'entebe tugituddemu makiikakiika naye tubaleetedde eddwaliro. Eddwaliro lino lirina services zirigenda okubawa nga za bwereere piwale. Wajja kubaawo services ze mugenda okufuna ku kasente akatonotono. Ekikyamya enkoko ekyensuti guba muyonjo mutono. Naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaaba mutuwadde obuyinza pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bbawa obuweereza obulungi bannayuganda. Bino tubisobola obikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange President nze soogera mbu olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera. Mazima. Nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange President nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima President nze njogera. Nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga. Alina lwe yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Mu kaseera kano ssebo President nsaba okutegeeza ntujja kukowoolanga abantu b'ekitundu kino bbawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera. Mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukoowoole ssebo
n'obwetoowaze obu